Omulabizi Dr. David Kiganda mukwano gw'abangi olw'erinnya eddungi lyakuumye obwetowaze okugondera eddoboozi lya Katonda. Ekyo ne kimufuula ekyokulabirako nga kyatwalanga ekyobugagga bulamu bwe be bantu abakyuse mu by'omwoyo n'omubiri. Nkakasa nga nawe oli mukwano gwe era nga na bano gye gimu ku mikwano gye nga ginnyonnyola nga bwe gimutegeera. Mukama ffe yeebazibwe nwagaba Provia gemanya mbeera wa Kiso Kasengejje naseerera ekigere nikyewetamu naye nga kimaze ebbanga nga kinnuma. Lwali lwakuna Senga Madina yali ku radio ng'asaba kiro ne Bishop n'agamba muwanike emikono ogumukwate ku radio omulala okwata waggulu. Kama yeebazibwe omukono ningukwasa ku kigere. Bishop bwe yamaliriza okusaba n'agamba yimiriro tambule weegezesa ekikulu. Nali nga sitambula naye leero ntambula. Ekitiibwa n'ettendo mbiddiza Mukama. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda. Amanya gange nze ka Yesu Jovia. Nze okwebaza Katonda ku lw'omusumba Bishop Kiganda Mukama okumuyitiramu ekyamagero ekyambaddeko. Maze omwezi mulamba nga ndi wansi nafuna accident nengenda mu ddwaliro Mulago ne banteekamu x-ray ne basanga nga amagumba aga spinal cord geeyawudde. Emisuwa gyonoonese, omusaayi tegutambula, amazzi gafloatingidde waggulu w'emisuwa nga sisobola kutambula, sisobola kutama, sisobola neebaka nga ngalamidde. Naye neebaza Mukama nti olunaku olw'Essande Katonda yankolera ekyamagero okuyitamu Bishop Kiganda lwe yali ng'abuulira n'ayogera nti waliwo omukyala owulira ng'olina obulumi bungi. N'agamba kwata w'owulira wakuluma teekako omukono oba kwata awo awakuluma. N'ensaawo akareediyo n'enkeebasa ku mugongo. Neebaza Mukama abooluganda nti Katonda yankoledde ekyamagero. Ebintu bye babadde bansabye bye nabadde nsuubira nti ndi wakuwonera mu myaka 10 mu myaka emeka kubanga nakutte ku reediyo nga musumba asaba. N'agamba kwata ku reediyo Mukama yamponyeza mu lunaku lumu. Mukama yeebazibwe. Katonda waawa n'akola. Katonda wa musumba Bishop Kiganda akola.